nga tuli mu kiseera kino ekyenkyukakyuka y'embeera y'obudde twongera obbakubiriza nti waakiri mu mwezi gumu simbayo omuti twongere okutaasa obutonde. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Bwe tutula ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga omukuubo gw'enkuba gutandise okusimba amakanda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, wano nno nga mwegattiddwamu n'empewo empeweevu ezifuwa okuva ku nnyanja Nalubaale okusaasaanira eggwanga lyaffe, era nga zino ze ziviiriddeko enkuba gye tusuubira okufuna mu nnaku eziddirira. Ku makya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eyo mu ggulu, Mubende, mu nnyanja Nalubaale ssaako ne Kaseese yo nga tusuubirayo enkuba entonotono. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba era ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu okuggyako ebyo ebitundu ebimu eby'omu buvanjuba nga mwotwalidde n'ebyo eby'omu Karamoja yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okubeera ku degrees 32 okudda mu bitundu eyo eby'e Karamoja. Arua tulisuubira okubeera ku degrees 31 ssaako ne Kaseese. Ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tulisuubira okubeera ku degrees 28 ku 29, olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Ku bibuga ebirala okusukka Uganda wano ku miriraano e Nairobi akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28. Paris, New York ssaako ne mu London nayo tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu, wabula nga yo mu Dubai tukasuubira okwememula nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 39. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu kwagaliza Sande ennungi.